Kati waliwe tukomye tubadde tubasomesezza engeri gyasogolamu era amaliriza okusogola kati ekyo kyakola ali mu kukamula. Tukuyita kukamula omubisi ajjamu ebyo bye tuyita ebikamulo, ebyo byasuula bye biyitibwa ebikamulo. Ebyo biyitibwa bikamulo. Ekitobeko eky'ebisubi ebyo awamu n'ebyenvuyenvu bwakamula bwati, ekyo kye kiyitibwa mu Luganda okukamula. Kati ebyo byasuula tubiyita bikamulo. Abamu babiyita nno ebikambi, naye ate ebikambi biba bya menvu, ekyenvu, ebyenvuyenvu ebyo ng'akamudde biyitibwa ebikambi. Wabula bw'okunkumula ebisubi ebyo ebyenvu ne bivaamu biri bye tuyita ebikambi, ebyo tubiyita ebisisi. Ebisisi kikoma awo, ebisisi. N'ababulidde omuzizo nti omukyalo w'olubuto kizira okunywa emberenge. Era ne basomesa emberenge kyeki. Wali eyo omubisi we gwabadde nga gwakamuka, omubisi ogwakamuka nga tebanassaamu mazzi, guba mweru, gubaako ekyovu nga muka nnyo nnyo nnyo, guyitibwa emberenge. Lwaki kiwanuuzibwa nti guno omuzizo gw'Abaganda mugumanyi, kiwanuuzibwa nti omukyala ow'olubuto bw'anywa omubisi ogw'emberenge azaala omwana ng'alina endali. Endali muzimanyi? Amaaso gaba gatunudde eno, aba alaba eno ate nga amaaso go gatunudde eno. Ezo z'endali. Waliwo endali entonotono. Endali entonotono tuziyita empujjo mu lulimi Oluganda. Endali entonotono tuziyita empujjo. Amaaso agalimu endali ennyingi ennyo ge tuyita agaamujeera. Amaaso agaamujeera ge amaaso agalimu endali ennyingi ennyo. Kati mpozi waliwo embeera eremesa amabidde gano okummuka lwakuba nti gano gammuse. Embeera eyo twogera ebiseera ebisinga amabidde mwe gafiira ennyo, ebiseera oba ekiseera amabidde mwe gafiira ennyo bakayita akateketwe, ke tuyita akateketwe. Era kiwanuuzibwa nti essubi lino libaamu kye bayita ntenvu. Wali owulidde nga baga nti essubi lye yasogozza lyabaddemu ntenvu. Essubi ebiseera ebisinga omuntu ayinza okusogola omubisi ne gutamuka nga guvudde ku ssubi lyakozesezza. Mubadde mukimanyi? Awo ne bagamba nti essubi lye yasogozza lyabaddemu ntenvu. Naye nga kwo okusogola bwe kutyo. Kino nno kitundu kyakubiri. Noonya vidiyo yaffe y'ekitundu ekisooka twagitaddeyo. Kati kino kitundu kyakubiri. Omubisi nagwo gumanyi okwekutulakutula, ekikolwa ekyo tukiyita okubondogga. Okubondogga. Omubisi omusogolerewo tuguyita ogwa nnole. Era ankubye akaama mukyana Kijoba ono wano n'aŋŋamba nti maama Nabuzaana ogwo gwe mubisi gwe. Maama Nabuzaana oyo mujjukire nti oyo muwolereza w'abakyala bonna mu Buganda. Era otubisi otwo nga basogodde omubisi naye nga tebataddeemu wadde otuzzi twonna nga tebongeddeemu. Eyo gye tuyita emberenge gwe mubisi gwa maama Nabuzaana. Emberenge nga tebongeddeemu mazzi ng'ekyali mberenge. Omuwa omugabula. Nabuzaana oyo twabagambye nti ye mukyala Lubaale, ye Lubaale omuwolereza w'abakyala bonna n'abaana mu Buganda. Era kyova olaba nti Enkoto wabaayo embuga ye. Enkoto yewabeera embuga ya Nabuzaana. Kyova olaba omukyala mu Buganda bw'aba alwana ne bo bayombaganyemu basoowaganye baba bamukuba addukira Nkoto. Tasobola kumulumbayo kumukuba. Eyo yewa Nabuzaana. Tamulumbayo baba badde amukuba ebyo bikoma awo n'atayongera kumukuba. Kati okusogola kwo kuwedde era ndowooza essomo lyaffe erikwatagana ku kusogola omubisi oba kye tuyita okusamba engalo ne wendikomya wano. Kujjako nga mulina ebibuuzo mubiteekeyo awo mu comment section abalina kye mubuuza. Naye obeereyo ng'oyagala kunywa ku tubisi, omukyalo nayinza okukusogolera ku tubisi. Osobola okusogola omubisi ng'oli alina omukolo. Kitegeeza omugamba nga bukyali n'alaba oba ayinza okutegekerayo ekidomola oba akadomola ka liita 10 oba liita 5 n'oba n'otubisi oba kapate ng'akatono oba ku tubisi. Ensonga ne zitambulira ddala bulungi. Kati okumutuukako osobola okuntuukirira ng'oyita ku 078 599 343. 078
599 fe okusogola tukumaliriza kujjako nga olina ekibuuzo kyoyagala okumbuuza ekidda oba ekikwata ku kusogola ate omubisi. Omubisi mpozi kye saabagambye bwe gutamuka tugamba nti gufudde. Omubisi nagwo gufa. Essubi eryo lye mulabyeko lyakozesezza senke oba olusenke, abamu bakozesa n'etteete, naye ffe waffe mu Busiro naffe twakozesa senke. Olusenke lwe luno lulaba, luno lwe lusenke luno lwakozesezza okusogola. Abatamanyi senke lye lino, bw'osuzaawo essenke lino kibi nnyo ng'ogenda kusogola enkeera. Ky'oba olaba lw'osogola lw'osala, naye ekikola ky'okulisala ate tukiyita okujjira. Agenze okujjira essubi, bakuyita okujjira essubi, kati kye bayita okujjira. Bw'olijjira ng'ate okusogola kwa nkya liwunya akasu, Abaganda ke bayita akasolo. Akasu ako kale Oluganda lugagga. Oba obadde omanyi kasolo eyeddira effumbe kasolo eyeddira effumbe naye gyali ab'effumbe balituuma. Nkutumiddeko kasolo, mukulu kasolo nkutumiddeko awo Pretoria, South Africa. Waliwo mukwano gwange ali awo Pretoria, South Africa, bamuyita kasolo. Mukulu kasolo ssebo ow'effumbe nkutumiddeko. Kati waliwo n'akasu akawunya mu ssubi, ako nako mukayize ndowooza. Kale leero katubakomyeko wano episode ey'okubiri eyo. Mwebale okutugoberera. Alina ky'obuuza oba kyeweetaaga oyita ku 0784 599 343. Mbadde ne muganda wange katono keewaza Ssega w'abasajja Mivule abatumidde. Mweraba.